surprise ataka tazileta hata taka oninanze hokoza birungi chenda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bokumukumu botona surprise ekisoka wantegere kuva kukagere paka jinkoma chokoma nondo bandia wanaleta onobugoyo butuka omwanono naye wawo mukwachimpwacha mupomelanze ezo surprise ataka tazileta hata taka wabulonina sikubino byokola mwana konina byotula byankuba wabulonina sikubino byokola mwana konina byotula byankuba wakenkuka nkutyanze saba wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga kosoma nze hitila musoli nga goli kunze sikugamba linja ogerezaako kyonna n'omukubira no Aja chacha jao munda. Aya. Nani mwenda? Dafuluma. ati agenda mugamba gundi agayita ofuluma Linda ko. Muleke. agenda amugambe straight nti bakugambye tofuluma wano kati yebuuze lwaki sifuluma kati baki abatera okukkirirayo eyo nga bamwagala walako okuva wano time gye tumaze nga twogera singa twakkiridde singa twazisedda tukkirire kati tukole tutya bannaaye tukkirire kati bagambye afuluma ajja eno edduuka lirina wano ku mifaliso naye omanyi ki wajja dda wano tadde walala kati osazeewo tumulindire wano kale kati oli ayinza nti osigala nga amugamba tofuluma amuleke kati noonye bwe tutudda wali erimbu tubigiremu awo ebintu oyo omukyala kandalu alayika yeye bano nga basekaaseka be bamutunuulira alayika yeye alayika yoono kati ate bannanga oli amuyimirirako kankubira omuwala ono anaye wanje kale naye ndabye eno probox alimu si mukyala hajati yeyiye muyimirire wano temweta kale mwetegekere eri kale tandaba kubanga mmanyi ending bannanga akwata ono akwata yoyo alabika simanyi kifaananyi kye naye alabika yoyo bannanga ate ono essimu eri bize ku ki naye bannanga kiki aganye kwata ono kizibu genda ku muntu ataliye naye nga mundabika ndowooza yoyo nkukubira oganye okukwata yoyo anti mbadde saawa ejja wetuli ajja kukulaba ddayo munda webuzeebuze obuzibwa mmanyi
mulabye namwayingidde oli naye yeefudde agula watermelon ali muswala kakigenda yakuwadde omugambye otya kati mujje munegatteko tugende bugenzi you just come banaye tuzze kukola surprise ey'omukyalo omulungi oyo eyakola ebirungi mu bulamu bw'abantu tugamba happy birthday miss birungi Sauba love you so much gwe tuzze okuba nga tusurprisinga ogenda omumanya lwaki bamusurprisinze lwaki bakikoze bavudde ku kibi bye yakola era ng'eyatutumye yaŋŋambye shifa kino nkikunnyonnyola otegeere ani gwe ngenda osurprisinga naye nga mubutuufu njagala nnyo mami wange she's my step mom but ye hero wange gwe njagala celebrating olunaku olwaleero siina nnyo sirina bingi naye njagala musiima baabo bazze tugende jangu bwayogala oluggi galawo oluggi lw'omusajja Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullahi. Era denyabo. Bulungi nyabo. Muri mutya. Je tuli. Je baleko. Kale nyabo namu. Saba kutekeko kano kale. Munange tuli wano ku surprisinga. Basoka banongera omuziki nga bwadde engulu. Watu wa muziki tumeziliremu. Seka abadde so muno mwene shot yuwa sente omugole ajja kukkiriza muyira nga naye litonde ly'amazzi kugirako ekyebiri jangu mami munange nkubuuzeeko tukuleke sente jangu oyiwe sente munange tulina omuntu eyatukubira essimu n'atugamba nti oli muzira we akwagala nnyo n'omutima bwe guba gukuba guti
bukuba ggwe omukoledde ebirungi bingi omubeereddewo tamanyi bw'ayinza kukusiima ani gw'osuubira mukwano yenze Shifa hope waawewunyisa omwagalwawo surprise your loved one ani gw'osuubira akulowoozezaako leero ku birthday yo bannange nze nga bangi benkolera ebirungi naye era oyinza okugamba naye alabika gundi oyo ate nga munnange Mase ate yani who's Mase? Who's Mase? Yani Mase? ono Nakayima yaliwa oli ye Nakayima kati oteebye Nakayima ne Mase noyo Nakayima Mase kati gwani gwogamba nti yono gwosuubira banenze bangi kati gwoyo gwogambye ani oli nze ngenda kuba simu simanyi lwaki mu bantu b'olina ogamba alabika yooyo nina bangi naye mmanyi ono yasinga okunjagala yasinga okwagala era ekintu kiba ekitibwe kiba kikutuuseeko osuubira leka yeye kubanga akwagala kankube essimu tulabe bannange yatumye Shifa obimanyiza abantu munnange nange mba sibalabyeko ne bankubira tukoze eki tukuse kankube essimu tulabe eyantumye kubanga ndabako surprise kyengera halo surprise jeva kati naye akuwa ensonga ze lwaki yakukuta n'akikola bwe batyo singa omugole ate eno omugole omugole asembere eno happy birthday kakwegambira ebigambo bye kakati banaye ono maama wange naye tasangika mu bakazi abantu bapretendinga beeyisaako okwagala omuntu naye nga tamwagala just aba amwagala kuyisaawo bibye ne maama wange ono anjagala era abasinga bajja kyewunya nnyo okukiwulira leero nti si ye maama wange anzaalira ddala mukyala ankuzizza naye anjigiriza okwagala omuntu ng'omwagalira bwereere ffe tulina eŋŋombe ewaffe ewaka toyagala muntu ng'olina ky'omusuubirako yatukuza nga atugamba kubanza namubuuzaako ne lwaki oli bw'oti naŋŋamba Katonda ye yakola ki ye yakuleeta mu bulamu bwange si nze yakuyita wabula Katonda ye yatusisinkanya n'akuleeta mu bulamu bwange ate ayina mmoto nti n'ekisinga okunkakatako oli munnayuganda nina okukwagala eryo tteeka Katonda yaliteekawo nina okwagala nga nkwagalira bwereere maama wange ono ankoledde bingi teyeeyisaako atusomesezza mu kuguba mu kutoba okungi omukazi ono mulwanyi kyoba abansazeewo nkimukolere mu mwezi gw'abazira guno ye muzira wange buli kimu muzira wange Hope
nkweyanziza nnyo bambi okukkiriza kyemmanyi oba ne puroguramu nyingi weebale nnyo okukkiriza kujja no surprisinga maama wange mukazi simanyi abaana abali eyo abakuza abaana abatali baabwe bajje bamwebuuzeeko kuba wanjawulo alina obukodyo obubwe nawirako omu ng'agamba yali mukulembeze nti bw'obanga toyina bisobola kugulira baana bo byonna ono gwotazaala muleke kikyamu nnyo maama wange ono bw'abanga talina ssente mwenna zisobola bagulira mwenna atisiko naye abireka paka ng'afunye mwenna musobole okukola ki musobole okufuna ne kati ne bwe mba kati nkola siina kyamaanyi kubanga naligambye nninde nfune naye nenkubamu akafaananyi ne ŋŋamba ye bwe yakolera ebyo byonna bimpa yasooka kulinda kufuna teyalinda asobola kufuna yakozesa ekyo kyayina osanga yaligambye zino zemuwa ogenda ku yunivasite kanziteeke mu bizinesi bwenekola nzimuteekemu naye ekyo teyakirinda kyova nange sirina naye nagambye leka nkole ekyo nga sinnabafuna kuba naye yakikola nga tannabakola ki nga tannaba kufuna mukyala wanjawulo nnyo Hope mukyala wanjawulo nnyo mukyala ava Bushenyi nze ndiwe Mubende taata waffe simanyi oba ab'Ebushenyi bonna bwe bali kuba yanjagala ne baganda be bonna teyabalekera kyakusalawo wabula bonna tebalina optioni kuba bamanyi we banayogera ekintu akukyawa ne bwe bamunoonya nga tebamulaba bagamba mukubire muwala we ajjamu bafunira kwegamba bakivaako ekyo gamba oba oli mwana wa bagamba muwala we teyabalekera kale kyakusalawo wabula nabo okunjagala era bantwala ng'omwana waabwe newabaawo era banneebuuzaako nti mase tukoze tutya kwegamba n'olaba simanyi nalabye nga famire yanjawulo nnyo Hope nga kyetaaga abantu bamanye nti waliyo abantu abalungi bamanye obulungi bwe Hope omuntu omubi waliwo ebintu byakola omuntu asobola pretendinga byonna era atuuka time n'agwa naye omukyalo ono tagwangako nawe yandigambidde nti agwe kuba era abazadde baba n'obutakkaanya oba mwana naye oba otegeera naye tagambangako nti obusungu kitammwe bwakoze obuzze ku mwana tekibangawo ng'oluusi ogamba leero luno taata kyakoze andowoozezaako oba maama tagenda kuzza ku nze naye nga yeefuula nga atawali kiriwo yeefuula nga atalina kyamanyi nadda ne museka mugenda ku ssomero fiizi n'azikuwa kyokka nga waliwo ebibaddewo nawe kennyini ng'okiraba nga newayandibadde ggwe nga nawe owulira n'ensonyi naye omukyalo ono sera mbadde mukulembeze nali muwadde obwa minisita simanyi Hope kyenyinza muwa naye ŋŋambye leka muwe mukutoba nange mmanye obulungi bwe yayitamu okumpa ezo ssente kuba yalinga tazi okundabirira sina ssente wabula omukwano talina kyampola ne kati ne bwe muwa omutwalo era oba oyitawo nga gahamase nna waliwo wano akagatto nga wagumuwadde eggulo oba naye maama ate era oguze n'agamba saakola siina pulaani naawe nze buli kimu ebyokunnyonnyola simanyi Hope simanyi naye omukyala ono omukyala wanjawulo nnyo abantu abalungi gye bali ate kyetaaga ne tubawa nga tonnabafuna kuba bw'ofuna ennyo tokitegeera olaba tokitegeera naye kati nkitegeera eno mwe tusondedde akabokisi twebaze mami weebale nnyo maama weebale nnyo byonkoledde nkwagala nnyo siina byamaanyi byensobola mwagaliza kayimba ki naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi lwenda kulukumi kuwadde
wabula nnina sikubino byokola binjiwa olutiko mwana gwonnina byotunula byankuba binjiwa olutiko wabula nnina sikubino byokola binjiwa olutiko mwana gwonnina byotunula byankuba binjiwa olutiko wakenkuka nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula nnina sikubino byokola binjiwa olutiko mwana gwonnina byotunula byankuba binjiwa olutiko wabula nnina sikubino byokola binjiwa olutiko mwana gwonnina byotunula byankuba binjiwa olutiko mujje munnyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikuyite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munnyambe mumbuulireko bwe mba mwita muyite ntya muyite switi oba muyite my love ebyo bikadde Mr. Right Daddy First tip Alright. Okay, omulungi atulaba mu programu yaffe owunyisa omwagalawo surprise your loved one. Nabagamba mweno sho tunyumirwa byonna ne tubikola naye ebigambo bikulu. Gwali eyo mukwano. Bw'oba okolera omuntu ekintu kikole in return nga togamba kankole ali nsasula kino. Ate tolina newunya abakyala abali eyo gwe n'ogamba bane omusajja mwagala nnyo mufiirako naye nga toyagala baana be. Okitegeera akuse. Naye akwagala nze buuza nze abadde awulira essimu ye buli lunaku bambi bannange kati tolaba nti akikoze mmanyi yasinga obusanyufu aleka abaddemu nekano naye shifa alimba tajja kujja ako mbadde nkakuwulira akagamba mbu shifa onajja shifa odawulako kasogena kunkolera ako kabadde kangi mpaka wondabye wano nkimanyi ekyo. Okay, kati abali eyo mpozi omba mwina ebigambo by'omugole waffe nga namwe mwogerako gyali birthday girl banneibanga mumumanyi kwako wangi muwe ebigambo birthday girl kawala kalungi nnyo tukagala nnyo mwana omulungi nnyo wano okitegedde mama omulungi wano oyo tumwagala nnyo amina. Okay, mulina kye mugamba aliwa. Okay. Happy birthday mami. Kulika amazaalibwa. Omuwala omulabye ndowooza. Ategedde waliwo eyamugamba nabawira nga banyumya naga naye omwana oyo kyakaba akuloga. Ani yalogani? Nze. Waloga oli? Ono. Mbwengeri gy'omwagala yakuloga. Koye yandoga. Kasa yandoga kumwagala teyandoga kunzita. Aseyo. Aseyo waliwo omwami alina mukyala we. Ne mukyala we bagamba omwami ne omukazi waye kayakuloga alina byeyakuliisa naga kasita yandoga byamwagala. Kati bwe mpulidde Aseyo gwe mulundi ogwokubiri nga njiwulira olwo nga baagala batabule. Baagala batabule omwana omwagala nnyo omuteekamu ssente manya biki ng'ate ne maama we yeesobola. Oba ku muntu akuyamba nga manyi ne maama wo ddala asobola obbikuwa naye n'agamba oli wano obuvunaanyizibwa nabwetikka nabwetikka. Okay, so aliyo omulala alina kyagamba ku mugole. Tetulina kye tugamba just twebaza Mukama tutuusa mu mazaalibwa ge amalungi.
bambi mwebale ku entertaininga mugole bibi wadembo gamba bate binyumye mugole bikunyumidde nnyo. Okay, onyumiddwa. Alright, tugenda sala keki yaffe naye tuwe speech yo, tuwe ebigambo ebyo, otubuulire, walabyewo embeera ono kumpi olunaku tubadde twogera. Walabawo embeera yonna, kikuyisizza kitoyogera ebigambo byo. Wanje sina na kyabagamba. Nze ndi musanyufu nnyo. Kubanga omwana kyankoze mbadde sikisuubira. Ate nsanyuse nnyo kubanga omanye abantu abasinga oyinza omukolera ekintu yenna atakitwala agamba oba ayina kikola naye nga nsanyuse nnyo ansurprisinze kale ombuuzizza surprise gyeva nange mu bantu bonna nga bwe mwagala era mmanyi naye anjagala era all people sirowoozezza nina mikwano gyange nina benkoledde ebirungi naye all people era gwe okulowooza yasoose okunzijira mu birowoozo ate kino mbadde sikisuubira obwedda nze mbadde nina gyendaga ndi mukyala muyiribi Era obwedda wali obunkenga tubadde tukkirira tukusange wansi. ndi muyiribi mbadde esimu ne bagamba wuuna afuluma kofe oba musooke mumustopinge tugambye era senga nayiseemu dda naye obwedda ŋŋamba kanzije tugende omutima guŋŋamba oba genda muleke tulina we tubadde tugendeyo mu tawuni noono bwe mmaze ne mugamba nedda waliwo byendabye wano lekangule wano eri kambifiise kati ŋŋenda maddu kati dakiika emu ŋŋambye oba nze kanzijaawo ne mugamba nedda kanzikirira ate mbadde nnyingira geti ng'afuluma nangamba oba kankulindire wano naye mu mutima naye buzaabuza bweyogeza ku ssimu embadde nze siina kyendowooza naye bambi mase weebale kunjagala abalimu ogenda n'obaagala ate naakuyeekera okiraba agamba naakuyeekera naye ebbanga lye mmaze naye nange ndi musimu mmanyi anjagala nange byenkoze mbikoze sibikola olw'okuba njagala nsasule naye mbikola ku lwa Allah omwana bba wange namusanga n'omwana we ate kati bw'omusanga n'omwana era abawuwo bwe oba oyina mwagala era mumase nkwagala nnyo mukwano yongera muloga mwagala nnyo era abasinga baŋŋambanga naye lwaki tomwesonyiwa ne ŋŋamba nedda kakati essaawa zino oba olabanga oli aba akiraba bulala naye nange nkiraba bulala leero wendi enkya siriiwo nzadde abaana baganda be kugamba oyo okumanya asiima agenda nakukuta ne baganda be n'abawa pocket money n'agamba mama temumugamba bwe munamugamba tagenda kukola ki kubawa kati abamu ogenda okuwula n'agamba naye omaze omwana gaba bamase eno yampaddeyo neŋŋamba ye taŋŋamba ono kati n'olaba nga wadde tayina naye agezaako okubalaga banne omukwano okuzza omukwano era bya planning olaba tannafuna naye abeera akugamba maama twandyekutenga famire yaffe tubeeko nekyetukola era ebimu yatandise dde bitwala mu maaso weebiri agamba tetusaagala maama tuswale oba ekirungi tukyemalire ffe kaakati banene mase nkusiimye neyanziza ndi musiimu nnyo kati mami tuweere obubaka eri abazadde abali eyo abakyala abasanga abaana bannange bingi bano abakyala batokyalinga abaana abatali baabwe nze ndaba baba bakola nsobi kubanga leero nga bwe nkugambye leero wooli enkya toliiwo kati bano anti omusaayi guno gwo toyinza kukola ki bagamba blood is thicker than water kati nze abaana benzadde era baganda boono ne bwokola otya kiba tekisobola kuvaawo ne bwokola otya musaayi gwabwe kati abakyala abali eyo nze mbasaba baagale abaana b'ababbaabwe
kubanga tomanya nga bw'owulira bagamba abasajja abasinga batera kugamba nti balina eŋŋombo yaabwe tozaala mu mukazi omu osanga ozadde abaana nabo ne babeera loosi ate oyo gwe watocaringa nga yalina okukwata ku babo nolaba bituukayo nga ate naye wamuyisa nga wamuyisa bubi nga tewulina wootandikira olina bootumirako bannaye ntumira brother wange Musa baganda bange bonna Musa Isma Mariam Faizo Hanifa ne muganda wange mama Mase naye yafuuka muganda wange munaye twagalana naye yafuuka muganda wange n'abalala kati abalaba bagenda comment nga bagenda tekisoboka yafuuka muganda waatya ekyo tekiri ate omuntu abamanyi ye kyatasobola mbu n'abalala bonna tebakisobola no kisoboka nze ne bwabazze ewange tusula ku kitanda kimu mama Mase nga mwembi mukyaliyo omwami oba mwavaayo owaayi ebyo byaffe ebyo byammwe naye ekikulu gw'osooka kuleetawo mirembe ne mubanga mulina emirembe kyekikulu ebirala bijjanga luvannyuma tweyanziza naffe ebigambo ebyo abakyala mu bitwale era bw'obanga obadde osuubira kuva ku mulimu nnyokoddeyo omunyoola omumwe omunyoola abato mukwano olugira ate nga omunkubira essimu ga shifa kati naffe tubyagala ebyo nga Mase byakoledde mami we mukwano owulidde naye ebintu bye yakola nga tonnalowooza kuleetera keeke tukube dansi tunuulira ebirungi bye yakola ensonga lwaki tuzze wano olunaku olwaleero tubagala nnyo mwebale kubaako kati teke wali keeke tugisale nga tucelebrating omuzira waffe olunaku olwaleero gijjeeko tugenda gijjako kuno happy birthday mami birungi Sauba tugenda sawa nekole ng'emmeeza tuli ku mirimu ate ndagamba oba tusse kuno mugenda kwaka kwaka batya mumutya mali mayi wano watereevu tuse wano ndaba wawanvu bannaye bagire nga batuwayo akayimba awo bwetusetinga keeke yaffe genda sembera wano babagaza ki ataddusa tutuusa okulya keeke lwaki ataduse
tutuusa olya keeke olina gabanako mulabye ebintu bye twabitandise ffenna nze omanyi olunaku bankuba bumeka nawe gabanako eki naye nga jangu otumireko ku mukyalawo jangu omutumireko bebi wo soka omutumire omukyala agenda ganakulaba ku programu yakifo manye engeri yagerajagana nokyampeerezaayo bigambo naye lwakuba nze ndi aji bakazi nyina bangi bonna bakyala bange bonna ono nno abakitange wankima bakyala bange mwenna mbaagala nnyo bannange abambeereddewo bakyala bange bali 6 abambeereddewo okunzaalira ku baana bali abakyala 6 ate ku baana wasuseewo navuddewo kale bamenya amannya weewaawo nyinaku mukyala wange maama w'abaana Naalongo ali mu Masanda ninawo ow'ebusega mama Nantongo ninawo ow'ekamengo mukyala mukulu buli lunaku ŋŋendayo kyalasepa nawereka weewaawo bannange wakolako 3 sepa ogenda kunkubya abalala bagenda okulwana sepa nedda wamma mwenna bakyala bange gye muli mbaagala nnyo waawo ajja tinkwagala nnyo ate bajja kunyiiga gye bali ne Suzani mukyala wange Suzani naye ali Katooke naye mwagala nnyo bakyalawo bonna 6 nga bw'obalina obaagala nnyo twafiirwa bonna tewaliiko n'omu gwe nsobola kuta bonna bakyala bange mbaagala nnyo weewaawo mwetegesera abasavinga bakyali bange mbaagala nnyo mwenna sifa baba nvaako ndekera ddala nvaako anytime obudde bonna sifa nkulina wano obudde bonna nkulina nja kujjayo waawo ate nga ndi ne senga w'abaana oyo no senga w'abaana oyo senga w'abaana oyo jjajja w'abaana bange ne bwemba abaana bange babazadde ye yaba bwemba sente ziganye babeerawo 2 nze nabivuddeko era nteeka buteesi basavinga mami waffe omulungi bannange ngakaliwa tweyanziza olwo neyasoose okujja nadda ne kawotammero wabuuzizza ki ng'atetta kulaba wagambye oyagalayo soda naye nga ddala wano olabawo kati olabye omuntu w'omutima omulungi olwakyamye n'akugabira wotameroni nadda ne tumubuuza ate wotameroni ogijjewa nti mune nsanze asalaasala nampa mami jangu osiibule abatulaba tweyongereyo
Aha, basiibula abatulaba. Abatulaba basiibuleko ng'obawa obubaka kale obusiibula. Baita tusuubira obadde oli otwetegekedde ddi anti surprise bwe ziba tozirabanko nga tuzikoze betugendako tumala bakubira ssimu tubagwako abe tajjukira bambi okay. Obubaka obusembayo eri muwalawo nga tusiibula obubaka kale obusiibula baita tusuubira obadde oli otwetegekedde anti surprise bwe ziba tozirabanko nga tuzikoze betugendako tumala bakubira ssimu tubagwako obubaka obusembayo eri muwalawo obubaka obusembayo muwala wange masesembera bannange kwebaza nawe webala omutima ogwo kyosiga kyokumula naye bonna bonna sikwebagenda yatojjango yagalana ne banno baagale ate oba wendi oba siriiwo nabo bateekemu obwomutima baagale bannaabo abaffe n'abebbali bagamba agali awamu gegalumanyama mubeera obumu tewali kiyinza balema oba weetuli oba tetuliiwo katonda ali wamu n'abali awamu omubeera awamu teri kiyinza balema oba baffe oba bebbali mwagalane aja ati mukopeko ensigo ennungi ogisiga n'embalala omutima omulungi ogwo yes si buli muntu gosinkana nti munaaba ebirowoozo byammwe byebimu waliwo omuntu nga yejja sikitabula ayagala kulaba bulabi batabuse batalina nsonga yava mu bwana nafuuka muganda wange mukwano gwange kale buli kimu sirina kyenyinza kwongerako bambi webalire abaana abamu olwedde kimubaamu ono step mother nasooka kwegamba ye nakyeteekamu nga bukyali nga n'omuntu tomuwadde chance kulaba birungi bye naye webale kubatebaleekuba mulungi babinaye webale olright abatula bamwe bale kubeerako yonna gye twatandikidde empaka wano bwe tutuse okuba nga tubasiibula tubaagala nnyo tetwabagamba yonna gye mututuma gye tubeera ku yenna gw'oyagala tusurprising oba tumusiima oba tumwebaze tetujja mu bubi tujja mu bulungi era biba birungi lwakuba nti abantu abamu ababifuna obulala nga begambye nti ow'omutima omubi ye ne mu kirungi akitankuula anoonyamu kibi anoonya kiganye lwansonga nti olwedde aba wa mutima mubi oba tulina kyamukolera mwebale nnyo mwebalire ddala tubaagala nnyo katubasiibule mami bayibaali kale ujja wano mpitawo nentunulawo masa agenda kundeetawo kale tweyanzisa nnyo tweyanzenga akayimba mwinayo akaggalawo kale kababawo akaggalawo naye nga bayibaali